Amanya gange nze Nalongo Magichiwes abanji gwemumanyi nga namwandu wa AK47 oba Nalongo wa AK47. Omwezi gwa March tegwali mwezi mulungi gye tuli kuba twafuna ekikangabwa, twafuna eddibu ddene, twafuna ennaku ey'ekitalo etali tuva ku mitima okutuusa naffe bali tuziika. Twavibwako oba naavibwako mukwano gwange taata abaana bange AK47 gwe mumanyi nga Emmanuel Mayanja. Nga omwezi guno tujjukira ebintu Emmanuel Mayanja oba nga tumujjukirako ebiki ebirungi bye yali ayagala n'ebibi by'atayagala oba obulamu bwe. Kati nga nze Mukama gwe yawa chance eyabeera mu bulamu bwa Emmanuel Mayanja emyaka 7 yandekera abaana 3, Xavier Andre Mayanja, Konia Lad, Killing S. Mukwano gwange oyo ebirungi bye mujjukirako bingi wadde sijja kumalayo byonna. Nzijukira nti mukwano gwange yali omwana omuto eyeekolera, ayagala ennyo okukola, ataanafuya muntu yenna, eyayagalanga buli muntu, eyasangamu buli muntu ekitiibwa. Era nkimanyi nti ku myaka gye egy'obuvubuka abantu bangi bwe munaavaayo kwogera ku Emmanuel Mayanja ye muyimbi omu ataabeeranga mu ntalo z'abayimbi kuyimirira kulwana alwane n'ono n'oli, kuba enkuza ye n'empisa ze zaali za njawulo nnyo. Emmanuel Mayanja ebintu bingi byali tayagala mu bulamu bwe, okugeza nga okuexposinga family ye oba okwogera ekikyamu ku family ye, era yaprotectinganga nnyo family ye. Emmanuel Mayanja yayagalanga nnyo abaana abange benzaala, ab'abaganda be, ab'abakwano be, era nga nkimanyi nti family yonna ekimanyi nti Emmanuel yasireranga abaana baabwe bonna ab'abaganda be. Omutima omulungi Katonda gwe yamuwa, yayinanga nnyo ekisa, yayagalizanga nnyo okukwata ku banne ku mikono, teyeyagalizanga bwomu. Ebiseera bingi nnyo nalowoozanga nti mukwano gwange oba teyanjagala nga bwe tulowoozanga abakyala, naye buli we natulanga naye oba yankubiranga amasimu nga ndi ku mawanga, yaŋŋamba nti Katonda walituwa obuwangaazi, omukufa alisooka okuva mu nsi alisiima munne mu ngeri yonna. Nali saakitegeera, era nzijukira birthday yange eya February 2015 nali Uganda, namaze okuzaala abaana abalongo abasembayo mu Emmanuel Mayanja. Yatuula nange n'ambuulira ebintu bingi nga simanyi nti mukwano gwange abuulira ebigambo ebisembayo ku nsi oba ebinsiibula. Yatuuka n'aŋŋamba nti oyinza okulowooza nti engeri gye ndi omuyimbi njagala ono n'ono oba nkola kino ne kino, naye naffe twawulamu ani asobola okuba omukyala wange oba n'abantu ab'enjawulo, ekintu bwe kityo. Yanyumiza ebigambo bingi nnyo Emmanuel, era mmujjukirako ebigambo bingi ng'ebigambo ebimu byali byakungumya nga simanyi nti ansiibula. Era kyenzijukira mu byonna nti omukyala gwe bayitanga Nalongo Donzera, abangi gwe mwamanyanga mukyala Big Eye, naye ku luvannyuma nga Emma ali kumpi kufa yamuyita ng'akumbe amugamba bigambo binsiibula. Yatuma omukyala oyo Nalongo Donzera n'amugamba, gamba mama w'abaana bange nti mwagala nnyo, era mugambe saagala abeere mu bidongo, njagala akuze abaana bange abalabirire kuba mukazi wa buvunaanyizibwa. Mukwano gwange Shira yambuulira ebigambo ebyo ebiseera ebyo, neera byammalamu amaanyi nti bwe nzijukira ebigambo Shira bye yaŋŋamba, nali simanyi nti mukwano gwange Emmanuel Mayanja ambuulira ebigambo ebisembayo mu nsi oba ebinkumya okulabirira abaana be. Bizibu bingi bye mpiseemu emyaka 5 nga sirina Emma. Nvumiddwa abawala ab'enjawulo mu nsi muno oba abantu ab'enjawulo, nyimirira ne bavuma kyoli kannamwandu, ne mbuuza Katonda, nze nzekka nnamwandu nange saayagala kubeera nga nfuuka nnamwandu. Ne bavuma abaagala, ne bavuma n'abaana, naye weetuula n'ensiriikirira
nga nkumira ku baana ba mukwano gwange kuba olunaku lwe yava mu bulamu bw'ensi eno namusuubiza nti nja kulabirira abaana be era mbakuze ngezezaako ng'omuwala omuto ku myaka gyange moving on ng'abawala abalala oba abantu abalala oba nti nfune omwami taata anaadda mu bigere bya Emmanuel oba taata w'abaana oba ekizibu kiri ku nze nti nfuna abantu batali batuufu oba nze ŋŋaanya okumuvinga on naye ebigambo era abantu bye babeera abaami abo abawala be babeera nabo nga bakyala baabo oba bagirlfriend banga nabo abakwanyi biba bigambo bya njawulo era omuwala n'ayimirira n'akuvuma nti oli kannamwandu ku nsi kuno teryagera Katonda nti nze njagala kubeera kino oba n'okisaba teryasobola kukeera n'asaba nti nsaba kubeera ssemwandu oba namwandu n'olw'ensonga eno ebintu byonna mbikwasa Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi nze sibeerangako mulamu mu mwezi gwa Maaci noonya n'ekintu ekinsanyusa mu Maaci kyambula naye Katonda bw'atyo bwe yangemulira era nsaba Mukama Emmanuel Mayanja Katonda akuwe ekisa ekiwumula eky'emirembe era nsaba n'abantu abali mu nsi muno abazaba abanvuma ebigambo okugeza nga namwandu kugira bwana bumulekwa nabo Mukama Katonda bamukwasa Emmanuel Mayanja nsaba omule emirembe ndi kujjukira ng'omuntu eyali mukwano gwange okumala emyaka 7 wandeka sijagamba nti wandeka n'essanyu naye Mukama akuwa ekiwumula eky'emirembe era n'abantu bonna abatakwerabira bakwano bo Mukama ayongere obbagumya agumye maama wo agumye abooluganda lwo ffenna tugumire wamu Mukama akuwumuza emirembe Emmanuel Mayanja